Finishing reading time. Finishing reading time. Okumaliriza okubala essaawa. Okumaliriza okubala essaawa. Please note, seconds in Luganda are called obutikitiki. Obutikitiki. Minutes, eddakiika. Minutes, eddakiika. Hours, essaawa. Hours, essaawa. Let's take an example. It is 7:30 a.m. It is 7:30 a.m. There are two ways how you can tell this in Luganda. Essaawa eri emu n'ekitundu ey'okumakya. Essaawa eri emu n'ekitundu ey'okumakya. Please note, half is ekitundu. So 7:30 is going to be essaawa eri emu n'ekitundu ey'okumakya since it is AM. Another way you can say essaawa eri emu n'eddakiika asatu. Essaawa eri emu n'eddakiika asatu. Okay, let's proceed. It is 4:15 p.m. It is 4:15 p.m. and 8 seconds. It is 4:15 p.m. and 8 seconds. Essaawa ziri 10 n'eddakiika 15 n'obutikitiki 8. Essaawa ziri 10 n'eddakiika 15 n'obutikitiki 8. Okay, it is 6:45 p.m. It is 6:45 p.m. Essaawa ziri 12 n'eddakiika 45. Essaawa ziri 12 n'eddakiika 45. It is 3:18 and 3 seconds. It is 3:18 and 3 seconds. How can you say this in Luganda? Essaawa ziri 9 n'eddakiika 18 n'obutikitiki 3. Essaawa ziri 9 n'eddakiika 18 n'obutikitiki 3. Okay, let's proceed. Please note that it is not a must for you to tell seconds when you're reading out time in Luganda. It is not a must for you to tell seconds when you're reading time in Luganda. Si kyatteeka gwe okubuulira obutikitiki omuntu yenna yenna ng'osoma essaawa. It is not a must. Si kyatteeka okusoma obutikitiki ku ssaawa. You only need to read hours and minutes. You only need to read hours and minutes. Olina kwogera ssaawa n'eddakiika obanga obala essaawa. Okay, thanks very much for watching. We shall continue on in the next video. Bye bye. Weeraba.